You could be wondering why Valentine's Day? There are so many other days. Chibuze chatugenda batukiddamo era namwe abalina ebibuuzo waliwo ngambye mbu Hindu ayogere Hindu lwaki mubuuza alina okwogera Hindu, first of all, how are you? Oli otya? Naye muyimbi muzaala omugambo. Being here with Geosteady on his very wonderful, fruitful day, what does that mean for you, being a part of his life, being a mother with a child, naye nokubanga musobodde okutuuka ku lunaku luno? What does it mean for you, and what do you have to tell us about the concert? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bampita Hindu Kakembo, gwe mmanyi nga Hindu K. Sinabeera kigozi naye olunaku luno lunsanyusa nnyo okulaba omwami wange byatuuseeko ne byeyatuukako. Mwami wange, ba wange. So I'm really proud of you, my love. I see the hard work you put in. I'm sorry, Nkankana Ntiabantu. I see the hard work you put in, and I'm really proud of you. So I can't wait to see everyone on 14th February, next Saturday. Inshallah. Tubagala nnyo, tubesunze, tuli very prepared. Very. So, yeah, that's it, guys. Naye muli ba Babylon kati lwaki temukubangalo? Bengalo. Aye. Twalize eri. Wano omusana nga mungi awo. Tumuwujizaawo. Mubadde muteesa ki? Oba Henry yennyini ajawujje. Henry ogenda kuwujja nno tumange tunoonya umbrella. Kusaba kwa banji. Kusaba kwa banji. Okay. George. Prima atulewa. Atulewa talika sana. Atulewa talika sana. Salamu alaikum Haji. Salamu alaikum. Naye mmwe salamu jidde mweyo. Nze waliwo abantu abansobera. Waliwo adde bagamba mbu Hindu aveewo. Naye mmwe. Neda Hindu mukyala awulirize era asobola okuvaawo. Ne bamala baki? Wangi? Aveewo. Aganye. Tatera kikola Hindu. Lwaki osala omugambo? Tatera Hindu mukyala wampisa tagana tayo. Okay. Now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Never sing about now, we'll get the Prima Akavuyo, get him? Wanji? Never kwese kati jango yogerere one. I think that would be better. Aba yemunde kenkole. Mama Prima. I think Henry Wamayachi. Kale ngani. Bale ngana muno nambulunzi. Chima Prima okola. Katukole. Yeah. Nitopanga tuka myaka gyentonda. Chima Prima jayogere. Muchime muno. Okay. No problem. I'm going to get you some water. Ayagala ku mazzi. I want to be like Henry. Henry nyiga mangu. Nze nyiga ate. Bana. Prima jangu oyogere kivemu. All right. Obamanyi n'ebitabakwatako. Nyiga bunyizi buli kimwe ekyo kitukwatako. Can you keep quiet? All right. Now, ladies and gentlemen, respectfully, let's welcome Prima. Buli omu yenna ayogedde naye atubuulire
what it means. Eh? Yeah, everyone is. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Banang. You get them Luganda, Mluzum. No, I'll mix. Thank you so much, Henry, for giving me this opportunity. My name is Prima Baguddeko. I'm a reality TV star. I work on TV now on Makula TV Kikaaa. I'm a mother to Geosteady's 2 girls and a businesswoman. So, first of all, I would like to thank God for George. I remember last year was not a good year for Joe. It was, a bit hard. And I want to thank everyone before I say anything. Geosteady. I want to thank Mr. Humphrey Nabimanya. Thank you so much for being a good family member and a friend for Geosteady. Thank you so much, Hindu. Yeah, thank you so much for standing for George. Because, can I talk, please? Respectively. Yeah. Respectively. So please listen to my speech if you want me to talk. Over, I sit. Should I? Yeah. I would love to thank Hindu again. Thank you so much, Mr. Geosteady. Yes, I believe because maybe try to nabetitamu and being it we are exes, of course, I know. So, nebazanya bamubeererawo era olunaku olwaleero nebaza Mukama nti tulutuuseeko because this is like God giving Geosteady a second chance. Ninza okuba nga saaliwo physically, but I was there in prayer and I was always praying to God waba mpadde a second chance because I believe he gave me a second chance on Kampala Cream and we're having a new season coming next month. We are filming. So God gave me a second chance and nemugamba nti waba mpadde a second chance, please give it to the father of my children because I want the best for my kids. Era nebaza Mukama nti yawa George a second comeback and this concert is not just a concert. We are celebrating Geosteady's life. Okay. We are celebrating Geosteady's comeback and then Abagalana. If you have someone you love, family, your woman, your man, this is like a day for you because Geosteady portrays love. So the day is going to be beautiful. Please come through. Abata nagula table, please buy tickets. Let's support George. Let's celebrate him because abayimbi banji, obabantu banji, they go into depression or byonabe baitam and they don't get a comeback. So if God has given you this chance, please, we are grateful and we are here to support you. I'm supporting George because I am celebrating his comeback. Eranze nalanga byonna byembadde nkola ku social media because I wanted people to buy his tickets and I'm going to support him ne ku show njija bubi nnyo era nzijira mu maanyi era anything you want, please, I am here. Yeah. Thank you. Wanji. Nemwe mbabulireko. Jojo oli wa maanyi so mpenyodo. Yeah. Okay, now seriously, thank you for that mature speech, yeah? Very mature speech from Prima. And we appreciate the support for being able to put everything aside and making sure that you are there for the person. Mufune ekyokuyiga mwawo basinga mubeere yo mukolachi. Yeah, so we really do appreciate. Now abasinga tumaze okwogera. I think it's only fair if we hear from Geosteady himself, yeah? Yeah. Tuwulire what this day means for him. Prima has been talking about a comeback, which means concert here is not just any ordinary concert for him. It's a huge statement. It's a huge celebration. And George, we're going to be celebrating you. So tell us what this day means for you, what this day means to you, what you...
never have camera. Mwina timing embi. Yeah, so Geosteady, respectfully, we are here for you and we want to hear from you. Mama mumpe akate Valentine eno Kuminanya February Eyo concert yange Sheraton Garden Balinze mikwano Falo kumi okuyingira Milioni sakutebe mara I just paid the black money Abitex promotions Kuna ticket yokati okuva ku Sheraton Hotel Good Color Solutions ne ku Papa Sport matching oba genda ku Momo Pay. Okay. So good afternoon. Thank you for coming out today for this press conference. Mwebale nnyo okujja. Era kweza Oluzungu n'Oluganda at the same time. I would like to thank the presence of everyone on board. B&A Comedy Store, Victoria University, Sauti Plus, NRG Radio, Aquafina. Then I would like to thank Lydia Jasmine, Big Events, Baseball, for everyone who has said something famous, and another Joseph Famous. Yes, for every so I'd like to thank the presence of my wife. Thank you for coming out. Tatera kufuluma, I know social anxiety sometimes. So they don't have fuluma. Mama, so you mean something to me, and thank you. Thank you for standing up. Those words, I was supposed to hear some of those words like a month back. You get? But I'm so grateful you did such a good thing. So, we have a concert on the 14th of February. It's going to be Valentine's, yeah? So, ladies and gentlemen, tuli ku Sheraton olo lunaku. It is Valentine's lunaku lw'abagalana. Era abagalana bonna wembango inayo mwagalwawo osobola okujja. N'abali single tetugenda baleka out because it is just Geosteady's concert at the end of the day. Celebrating life of someone does not necessarily mean nti tuleete bulesi bagalana oba kitegeera. So buli omu asobola okujja, buli omu najja ne celebrating life of Geosteady. Ne mujja ne celebrating a Valentine's, ne mujja ne celebrating a concert ya Geosteady. Ebbanga libadde panvu nga tetukola concert. I think our last concert was 2023. So this is our next mu 2026 February 14th. So buli fani wa Geosteady ali eyo, buli expecting buli ayagaliza Geosteady ogenda maaso, buli ayagaliza Black Man, buli ayagaliza music wa Uganda aje tubeho. Pepe buzi buli wetwesanga tubeera mu kuseka. Oliyo talero. Webale kujja nsase kosevo. So Taksin Maxado. Kale. So lugenda kuba lunaku lwa njawulo. Buli luyimba tukoze live bulungi, tuli ne Michael Wuma. So njagala okwebaza nnyo omusajja gwe bayita Abitex Promotions okubeera nga mu bintu byonna bye yali ayagala okukola n'akyuzinga concert yange n'akyuzinga nze ng'omuntu. Kino kimpa essanyu era tumwebaliza ddala nze ne famire yange n'abampagira mwenna. Era nsaba buli omu ali eyo amagaliza ekirungi. Kubanga ataddemu buli kimu kyasobola era ataddemu amaanyi mangi okulaba nga shene egenda mu maaso. Thank you so much. So, ennaku z'omwezi nga 14 February tuli ku Sheraton Gardens, ladies and gentlemen, Geosteady live in concert. Tulina abayimbi bangi abatuberekeddeko. So, mujje tusanyukire wamu. Okitegeera. Ekirala okuyingira emitwalo 10, then table y'abantu 8,
ya milioni 3. So ladies and gentlemen, nja kusanyuka nnyo nga mwena muze, nja kusanyuka nnyo nga mumpagidde, nja kusanyuka nnyo nga munzizizaamu amaanyi, nja kusanyuka nnyo nga tucelebratingidde wamu Geosteady on the 14th of February, Valentine eno ku Sheraton Gardens. Thank you, thank you, thank you. Before we go to Geosteady, Abitex. Soko jotulire mu tiketi wagwani byonna soko je obeko kyotugamba. Weewaawo omulimu ndoza concert tumaze gijjako engalo. Concert ya Geosteady y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba mu ggwanga, abayimba good music. Ate mukimanyi bulungi nnyo sitera kusonga wantu watali watuufu. Geosteady namugoberera dda okuva ku Viola. Najja nga atambula manyi music omulungi alwawo okunyikira mu mitima gy'abantu. Naye ate banyikira mu mitima gy'abantu ate atuula mutavaamu. Kiki ekiriwo? Geosteady ensalawo muteekamu omudidi gonna gwe bampadde gonna ogwa ssako gonna nagumutaddemu. Bandiisiza sente za ssako, mbonyebonye ne sente za ssako. Naye nga Geosteady agenda kubeera no ku Valentine. Era enteekateeka nnungi nnyo. Ate nga tusazeewo okulaba nga abagenda omuwerekerako first class. Nanta situka Juliana Kanyomozi. Yamaze n'asituka era batwogerera tasobodde kubeera wano ali mu practice. Maria Mundagire, Jasmine, Irene Ntale. Ani oyo ayagala okutukolako effujjo? Jasmine asazeeko Black Woman. Jasmine bonna abayimbi bagenda muwerekerako. Kyengezako kubategeeza nti tetulina mulimo gwonna, tetulina show yonna ntongole kwolwo olunaku wabula Geosteady. Betwogera ku bagenda okukola ku sound n'amataala, betwogera ku Phenol Records, omanya kiki ogenda okufunako olunaku. Enteekateeka tugijjeko engalo, twebaza nnyo ba bloggers ne ba Facebook, ba Twitter, Instagram, mwebale nnyo abapushinze Geosteady. Okubanga essaawa zino ye muntu asinga okutweninga essaawa zino ku TikTok n'omusajja gwe bayita famous. Bw'otaakole malala ogenda kuba muyimbi wa kabi. Maze okulagula, maze okubira mu stamp, ogenda kubeera muyimbi wa tabu. Geosteady ne famous akayimba kaabwe akalungi ke kasinga okutwendinga essaawa zino. Jasmine, beautiful Jasmine. Mwagala nnyo netafunika okumunoonya lutalo. Naye ye Jasmine omu ku bayimbi abasinga okuyimba obulungi. Agenda kwerekerako omumbejja ayitawo. Ebintu byonna kiriya wali wonna. Jasmine akamu ku buyimba ndowooza akayimba kokubiri obumu kukyasinza okunyumira ku bwa Geosteady ye kolabo ya Jasmine ne Geosteady. Era yakakozeemu akalango obumu ku businga okubeera obuwoomu ennyo. Enteekateeka tugijjeko engalo. Tickets tuzitadde olwaleero wano ku Sheraton Gardens. Tulina ku Papaze Makindye, tulina ne ku Judicial Solution, kigambo kya Luzungu kintawaanya, nawo weziri. Naye nga olwaleero tuzitadde n'abagenda okugula ku Cricket kigambo kintawaanya ekyo nakyo. Ababeera ku online Cricket bikoze bitya naye mugogolinga ne mugula ticket. Ndowooza buli kimu tukijjeko engalo. Juliana Kanyomozi agenda kuyimba live nga bwe bamanyi nti abayimbi okubeera mu press conference z'abayimbi bannaabwe oluusi bakaluubirirwa. Naye bye twabimanyira naye nga bagenda kuyimba live. Tebakoze bukoze drop. Buli akoze drop yasasuddwa era agenda kuyimba. Tetuli ku bino jangu onyimbireyo jangu oyite okuba omuyimbi babajja ku show. Afuna engoye kali Jasmine awo. Ayinza okuba nga yambadde obukadde nga bubiri ku lunaku lwa show. Kati tosobola kumugamba buga nti jangu oyimbe omala ovonyole bino dde yawaka nedda. Concert tugitaddemuko omudidi gonna nga bwe gwavudde mu ssako. Mbonyebonye ne sente za ssako. Naye ndowooza kyekyo akazindalo ngenda kaddiza omukulu Henry omu ku ba TV presenter abeesinga okwekitiibwa. Talina malala, talina machati. Yagenda okubeera omu ku ba official MC ne mwana mulenzi. Ayine omwana omuwala akola kusanyuka TV. N'erinnya lye lintawaanya.
Kandesi kalandesi bompita otya nga tuli eyo bannange byobompita mbanga yo be bamu ku bagenda okubeera ku lunaku lwa show ndowooza bisigadde kambikwase Mr. Henry ensonga zitwale mu maaso oluvannyuma ate tuyite omugole w'olunaku lwa leero Geosteady Black Man bannange n'abayimbi abagenda okuwerekera Geosteady banja bamubeera bya tulina mwana mulenzi manyiiko jja kabwana agenda kuva Tanzania ayimba akayimba kana kasinga okutweninga bakayita Didi anayinza okukayimba mu wano agenda kubeera era kuyingira mu ggwanga essaawa yonna omukolo eno concert ndowooza egenda kubeera emuzimu ku concert ezikyasinza okubeera eziri ku mutindo ate zigenda okusinga okunyumira bannayuganda ku Valentine tubalinze mitwalo 10 miliyoni 3 abantu 8 ate bwe bayagala kujja n'omwagala waawo ng'ogenda kutula ku table abantu 2 ebeera miliyoni ya Uganda ticket tuzitadde Mr. Henry kankudiza akazindaalo Thank you so much. right And now, ladies and gentlemen, we also have the one and only, the beautiful Lydia Jasmine. I love her melanin. Well, She yeah. inspires me. You're the reason I'm still black. Yes. She inspires me. I'll be brown by now, maybe. Whoa, the darker the berry. Well, no. Zembuza nayogerako kuba Lydia Jasmine. How do you feel being here, and what does this mean for you being a part of Geosteady's concert? Good afternoon, everyone. Huh? Wali okay. Pozi sabo za hajat katika nkosa kakisaka no. Ne haj. Banange okusoka dansa abansonyiwe. Tusemwa kakere. Si enkola yange. Naye je tuyise yewaffe almost buli lugudo balukola so batukute over like an hour. So I'm so sorry for coming late. Naye nga mwebale kujja mwebale kubeera mbungi bwe muti mwebale kubeera for black man and the black woman of course nina okubeerawo nga bulijjo Geosteady yambirivingiramu when the world had not in the beginning bagamba bw'owerabira gy'ova ne gy'olago batukola ki tolabayo. So in the 2016 or actually 2016 or 15 Geosteady was one of the biggest people artists to give me a collaboration. So hello Prima. so kemuleka abuze so like I was saying bambi omwami ono yanzikiririzaamu nga tewali okay nga nakatandika nga kizibu nnyo konvinsinga omuyimbi ku level gye yaliko okola ki okuwa oluyimba kyokka oluyimba n'agenda alumpa ne lukuba bitya okitegeera wanji umbrella tetulina umbrella alina wayagala otuula yagala tuula tete umbrella wano tune umbrella ana ina ka umbrella obaka go tubike Prima wanji umbrella aina umbrella twangwize ko bannange omwana twafa bana tuddeyo tukomewo ku business katono olw'obudde ndowooza. For me, I want to say Geosteady, I'm always, and I'm such a fan and will always be a big fan, and I'll always be there like you are there for me when the world was not there for me. So Valentine eno bannange omugaga bitex ataddemu akasente mukimanyi ffenna tuli wano nga 14 ku sente amasente nga 14 tuli wano. Definitely nze Lydia Jasmine ngenda kubaawo. Yes, I am going to be here. Era nja kuvaano nga show wedde ogenda ku shows endala. Tugenda bano ne Geosteady ffenna. Bambi mujje mutuwagire. Nga bulijjo omuyimbi atali wa kupangirira wa talent ennyimba weeziri over the years. Si bya kupanga, si bya kukaka mujje. You know he's such a good vocalist. Ennyimba za love leto omwagalwawo. Osanga naffe Mr. Henry kwolo tunajja n'abaagalwa. Eche kubaagalwa bamwe mujje tusapotige Black Man. I wish you all the best.
ala akuteremu obwangu. Thank you everyone, abayimbi mwenna abaze, aba industry mwenna bambi n'abayimbi mujje mu supporting. Thank you so much. Thank you to the media. Thank you guys so much. Thank you, Lydia Jasmine. We really do appreciate. Na ye twalizeri